ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Alright, mbabuuzako mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media bigenda bitya, obulamu bugamba ki, ensi byolaba byendaba, ekyo kibuuzo. Oyinza okuba gwe munnange ensi ogiraba mu bulala, naye kyenkakasa mu Uganda wano byolaba nange byendaba, kisinzira ngeri gy'obitegeera. Sammy K ge mannya gange, a Unique Media channel agenda sanko bintu byabe wa Katonda. Anoonya ebirala ng'obadde ogiguddeko totegedde, waliwo akakunyumidde, togenda bifuna. Bya bwa Katonda byogenda okubeera ng'ate ofuna. Tubeebaza mwenna gye musinzira otulabira, abatulabira mu Europe, abatulabira UAE, tubeebaliza ddala. Abali mu biyumba mbeebazaamu ak'ensusso. Bangamba mwe temufuna na budde butuula olumu, naye oteekamu bwediseeto olumu nga n'ayogera tomulaba, naye owuliriza. Komyewo olunaku olwaleero n'omukyala gwe mulaba ono si mupya, alina kuba yeeyanjula naye takyeyanjula. Alina bababuuzaako then tutandikira pulogulaamu olunaku olwaleero. Farida wangi ssebo Nalumansi Mafuta eryo ne wolireka ya business eryo ya business. Kale bawuza ku bantu abo. Katonda yeebazibwe bannanga abooluganda, abalokole bannaffe, ababakirizibwa, abakkiriza omusajja oyo okubeera Katonda waabwe, okubeera kabaka waabwe. Mukama yeebazibwe nnyo, mujeebaleko, mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale kunoonya Katonda, mwebale era mwebale nnyo. Nze bampita Farida Nalumansi nga Mwami Sammy bwagambye, era mbeebaza okubeerako, mbeebaza okubeererako ddala. Gwe tega butezi kutu oseeyo n'omutima. Saayo n'omutima, temuteeka mitwe gyammwe mu box. Manyi waliwo abantu abalina emitwe mu box nga woleeta ekigambo ekintu kyonna bo balina kyebamanyi. Omusumba kye yagamba kyekyo. Olina okubeera open to wisdom. Ekituufu. Kubanga wisdom wejja ate wisdom ekula.
Yinza okuba ng'olina ky'omanyi ate n'okitegeera mu another dimension. Yes, neweeyongera okuwideninga so tetubeera nnyo twesibira ku kintu kimu. Ako kakulu nnyo. Wuliriza weeyongere okukola tobeera ku kyemmanyi. Sometimes you need to unlearn to learn. N'ofulumya nga bw'okwata fulumya abiri n'oyingiza sitooko empya. W'ofulumya n'ogamba n'oyingiza sitooko empya okwo kuba kutegeera ku ki kubanga mu Katonda okukula okutegeera kuli mu dimensions. Mukama atubikkulira according to levels affe. Yes. Level gy'oliko gyakulaga. Tasobola kukulaga bya P7 ng'oli mu P1. Mwana. Yes. Kizibu. Waliwo ekyawandiikibwa kigamba nti omwana omuto mu Bwakabaka mu nsi y'omwoyo abeeranga muddu. Kyokka mu nju ya taata we ya Kabaka abeeranga tasobola kukwata ku bya busika. Kizibu. Kubanga kati we banakuwa ettaka olikolere ki? Basooka kulinda paka olaba ne government ye Uganda. Yomanyi ne value. Basooka kulinda n'okola ki? N'oweza emyaka 18 awo n'oba ng'osobola n'okutunda ekintu kyo awo n'obeera nga basobola n'okutuuza but they grow you kati ne Katonda bw'ati watukola. Atukolamu omulimu n'atuuka n'ofuuka kabaka. Yes, naye tugenda tukula. So basically kyogezako okujjayo nti ebintu bya Katonda bwe bakulonze si lwokola. Olondebwa then n'omala n'okola ki n'osomesebwa. Yes, n'onakyalingibwa paka wootuuka wanagamba kati appointment letter yiino genda go forth. Ready to go to the field. Lwe balonda Dawudi si lwafuuka kabaka. Exactly. Bamuyiwako amafuta nga wa myaka 10 n'egi. You know? Okay. So Sami gogendo tuwe sala leero obanje ekwatiremu ogenda kumpa essaala nenga tonampa ssala tandika show. Njagala kuddamu sooka kubuuza mukyala Farida. Oli mukyala era okomyewo ku show wano mpale. Lwaki onvumya ku show eno buli kaseera? Bakuvuma nnyo. Bagamba Farida byayogera birungi naye lwaki ayambala ebyabasajja? Naye kati ene mpale njikuwemu Sami leero njikupaakingire ogende nayo mpereza akafaananyi nga gy'oyambadde ndabe. Sigisobola. Eno mpale y'abakazi. Eno y'abakazi. Yes. Waliwo yagamba mu comment actually naga nteri mpale z'abakazi. Naye Bible etugamba bayira wekantereza olunyiriri olwo. Bible egamba toyambalanga toyambalanga kya musajja. Eky'omusajja kye kiriwa. Toyambala nawe omusajja eky'omukazi. Eky'omukazi kye kiriwa n'eky'omusajja kye kiriwa. Kati eky'omusajja in this sense ene mpale baba mutufaanagana kati waliwo njawulo. Kyokka nze ndi musajja ng'oli mukyala. Nedda. Tereza. Ekyomusajja bingi sina mpale yokka. Ekyomusajja yinza okuba kanzu. Kituufu. Okitegeera. Kati tosobola kusanga mukazi ng'ayambadde kanzu kati eyo ye kanzu ey'omuki? Ekanzu kya musajja. Era omukazi wayambala ekanzu ey'omusajja. Ekyo kiba ki? Era oba ogiraba n'ogamba bannanga ate onaakola ki mu kanzu? Onaakola ki mu kanzu ya Buganda yadde y'abasajja? Omukazi agikolamu ki? Waliwo abantu boolabira ddala kati saagala ku mentioninga mannya. Naye waliwo abantu kati bano aba brandinze ng'abasiyazi. Olabira ddala nga ajjeyo essaati ya musajja gyeyesaze nateekako nettaayi nateekako nekkooti neyesala n'engatto. Kati ekyo kye boogerako. Kati empale si z'abasajja? No, si mpale zokka. Abasajja balina empale zaabwe n'abakazi balina ezaabwe. Abakazi balina ebyambalo byabwe. Actually Bible eyogera ku byambalo si just mpale yokka. Ani tuli in this case katisala kusibako kyotaliimu mpale. In this case ene mpale y'abakazi Sami. Mpozi ngoyagala njikuweemu ogizze wano. Togimpa. Okitegeera. Bw'oba osobola okwojambala omanya ndi mu y'abasajja. Tuwe Sara Farida. Katonda omulungi tukwebaza.
tukwebaza Katonda omulungi, tukwebaza gwe tusobozesezza okutuula ku platform eno Mukama n'olwaleero. Tukwebaza omwoyo mutukuvu era twaniriza okubeerawo kw'omwoyo wa Mukama. Jangu okole muffe, jangu oyogere muffe, jangu ozeemu amaanyi abo abatuwuliriza okuyitira mu bigambo bye tugenda okwogera Mukama. Akana akamwa Mukama kakozese nga mouthpiece. Ebyawandiikibwa bitugamba nti mweweeyo nga ssaddaaka ennamu ne Mukama anaabakozesa. Watugamba tweweeyo era mibiri gyaffe mwotuula Katonda wa bakatonda. Emibiri gyaffe tugiwaddeyo nga ssaddaaka ennamu ne ku luno Mukama. Leka ebigambo ebifulumya mu ffe bibeereko impact gye bikutuusa ku bantu, bibeereko emirembe gye giwa abantu, bibeereko relief, kubanga ekigambo maanyi. Katonda waffe omulungi, tusaba omwoyo wa Mukama otaking over our lives. Buli kigambo ekifuluma okiwa amafuta gaakyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Kama tukwebaza. Amiina. Amiina. Kati nga tunatandika kino ki? Eyo bagiyita the ox. Sami manyi wasomako oyo wakoma mu class. Tubye ebitabo. Obadde olabika watuuka ku university Sami. Sami eyo bagiyita the ox. Charity outreach. Lwaki ox? Ox chechi. Ox muti. Guli. Yes. Muti ogwo, omuti ogwo guliko ebibala ebikola ebivaamu oil, anointing. Omuti ogwo gwe bajjangamu ki? Guliko ebibala kale ebivaamu butto. Yes. Okay. So ogwo omuti bagwogerako mu Isaiah 61:3 nga Katonda agamba they will be called ox. I advise buli alaba agende ku Isaiah yonna from 61 kubanga 61:3 yes nati ngamba yonna yes kubanga Mukama agamba nti mfukiddwako amafuta lwe lunaku actually Mukama lwe yamufukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebiki ebirungi okwa-anointing abantu n'atuuka ku 3 n'agamba they will be called. Abantu baakoze eki? Abantu be aba Yesu bajja kuba bayitibwa ox of righteousness. Omuti ogwo gubala. A planting of the Lord. A planting of the Lord for the display of his splendor. Of his splendor. Good displaying kati ye Mukama akikozesa nga shadow obulungi bwe abantu be bajja kubeera ng'ogwo omuti. Yes. Kati oxychi. Ox it's a charity outreach. Eyo ox nagikola nga nafuna okukala okutegeera era okumanya era nkimanyi Katonda akirinamu omukono kubanga omutima gwa Katonda bantu bakola ki? Abeetaaga. Bantu beetaaga baana abeetaaga. You know? So nateekawo eno outreach nga njagala tubeeko abantu betugenda ne tulabirira. Betuzaamu essuubi betuwa ku byokulya every month. Betukyusiza obulamu buli mwezi at least. Yes. Kubanga bwe tuba tufunyeyo abantu abatuteekamu ssente Sami. Tugenda ng'eyo mu byalo. Tuyina abaana bamulekwa, abaana batasoma, abaana amabeera agatambulira bubweru. Yonna ne tubawaayo ku ngoye ne tubambaza, abatalina mmere ne tubawa. Ate omwo okono kuba kubuulira njiri. Kati omuntu ng'omaze okumuwa ekyokulya n'olyoka omubuulira nti Yesu naye kennyini alaba Yesu muki? Enjala gweruma tobuulira muffe. Tajja jju. Yes. Omuwaddeyo omugati, omuwaddeyo sukaali, omuwaddeyo akawunga oba omukyere, amanya kati ejja ogwo omwezi ali covered. Lwaki takuwa amatuuge? N'awulira ekigambo. Mukama n'ayitira omwo ate n'abakwatako. So the whole gundi of this is to reach out to them. Then naffe ate tubeeko nekye tubawa eky'omwoyo naye nga tubawadde eby'omubiri. Omuwa ku eky'omubiri n'ekyomwoyo. Yes. Kati mu target audience eno sigwamu tutandika nange nzijjawo. Nedda Sami. Gwoli dona. Siri bulungi. Ozijjawo nonga Sami. Sami kankujjewo. Okusetandise na Sami. Munanga buli abawulira abana Uganda bannange buli awulira Charity agamba yeteekayo nzaaso. Ate qualifications zirina.
Kale Farida wetwakoma ekisooka abantu bakwagala story waliwo abazifaanaganya abajja mu inbox naye bo nga wagamba nga tebannaba kutuuka kuvaayo. Nkwebaza omanyi story zino omuntu ajja n'azoogera wabawo gw'oba oyogera naye tosobola mumanya naye by'oyogera mu mutima gwe yasobola okulaba nti ebintu omukyala byayogera nga nange byenkola ki byempitamu ayiziba tannafuna bidi tannafuna lo tannafuna maanyi tannafuna busobozi buvaayo abyogere naye kimwongerako. Nkwebaza ku lwekyo. Waliwo omukyala bamuyita Monica yakwagala nnyo yakwagala nnyo yamperezayo ku sente buuza Sami tannaweereza Monica mumpe ku sente munsupportinge omuntu akwagala Bayibuli etugamba Yesu agamba munjagaza ki nga temukola byenkola ki byenjagala tukole Katonda byayagala naye bambi mbadde mbasaba bambi muleeteyo kasente tubeeko ekintu kyetugusa tubeeko ekintu kyetugusa nze munkwasizeeko bamonika baani mwenna abalokola abalumirirwa ne weguba mutwalo ne wegiba ebiri abayina zi miliyoni mutuwe mufuuke ba donors musige mu Katonda. Waliwo ekyawandiikibwa mu kubikkulirwa Yesu agamba bali babuuza nti yabaawula n'agamba endiga mu ddeeno n'embuzi n'agamba bano bebandabirira nga ndi buki bebajja ne bankyalira nga ndi mulwadde bebampa ekyokulya nga sirina bebankyalira nga ndi mukomera nga naye tebamanyi babikola ddi era ne babuuza ne bagamba ye mukama waffe nga tebakyajjukira wali twakulaba ddi ng'oli mulwadde twakulaba ddi ng'oli kukuba ne tukusuza n'agamba we mwabikolera abo abaki abatini abali mu mbeera eyo abali wansi abo bwe mwabikolera abo mwali mukolera nze era n'abazeeri n'abawa omukisa n'abagamba obwakabaka bwobwo bwaki bwammwe so tukole ebintu ebyo bambi tubikole tetukola kwekkusa tetwagala ffe twalyalya dda kati essaawa tuweeko ku bantu bakole ki ku balala tuyambe ku baana tuyambe ku bakadde abakadde bali eyo abaana babasuula mu mayumba abakadde bali eyo badaaga tebalina yadde eddagala you know so wetubaako abantu betuyamba ne Mukama atusanyukira. Kati jala tumaleyo emboozi yaffe ya bufumbo. Lwaki njala nnyo okwogera ku bufumbo nti ffenna oyagala toyagala obufumbo bukwaffectinga either in a positive way oba mu negative way. Butya gwe atannafumbirwa oli mwana kitegeezera olina famire oba obufumbo wakolaki ebyaliwo bwe baba nga abeewamwe bakyali bonna Mukama mwebaze ne okwawukana kwonna okugenda mu maaso mu bufumbo oba omwami natakwatagana na gundi ono yagala gaana kyaffectingiramu n'abaana definitely abaana bonna bali ku straight weebale kati weesanga nga obufumbo ffenna obuuza omwana kyekyagala ku street mama yanoba kakati step mother ndi wano obuuza kyekyagala taata so basically weesanga nga ffenna twava mu famire so twasemba nga oloose ekirooto ekirooto kye waloota ng'omukulu akugambye bye wali weebuuza mu mwongo nga weebuuza biki n'akulaga n'ovaayo mu kwolesebwa okwo ekyasooka okugira mu bwongo emmotoka yange ebintu byange naye bwe twamaliranga olinga alaga nti yalinga last blow okutegeera nti amazima gali nti I have to act. Yeah, I have to get out. Ekyaddako nalina obusungu bwange nensooka nembeera awo nensirika neninda akube
wamulinda yajiranga nanchekingako naye awo we nabeere namukusaba nali mugambye ndimu nagenda nga bwe nagamba luli nti nagenda relationship okola kinga esalikako mpola yes ate kasita otandika ebyakatonda ebyomubiri bigenda bivaawo you know no kugamba okusaba kuli so spiritual okusaba n'okusiiba kasita okuyingiramu ebisinga bye exposinga ebisinga birina okudduka bibadde mugundi mululwemuyo nga si bya bwakatonda so wayitawo ennaku nga ziizo nga nkubirako bandi mu mmotoka yange kiro ndi mu kukola nali mu USA that time nkubirako nga ngamba nga tunyumyanyumyawo ngamba naye wankyawa munyumya embozi zammwe ezaalaavu tezaali zaalaavu naawe naye sami tonyiiza interview naye ne stopping nga yakatandika njogera mazima kati zaalaavu evaawo awo omaze okuleeta ebirooto ebyo kale ofunyemu onoonyawo omutandikira tolaba otannakunyiizaako ate nanyiiza naye nali nasaba ekisa ne ngamba Mukama kati gobo nkubire kubono how to go about with this nakunyumiza luli era twatandika bwetyo okunyumya nagamba naye ennaku zino kirabika wankyawa nga change aziraba kubanga ebyo ebyokumpita darling simanyi biki nali sikya reacting nga sikyaza back nga tebikyakola yes nga binyiiza na bunyiiza bintama ebya darling simanyi biki gwe simanyi bikoze bitya nampulirira ddala nga tekikyatuula tekituula bulungi naawe tekikyatuula darling olaba kati tezikyakukolako waliwo manyi gundi gyotuukamu level nga tekikyakola munange nentandikira awo kasita yambuuza ye kirabika wankyawa ennaku zino biki nemugamba ye okukyawa otyo bwe ntyo ate nno nali mukambu kati njogeza kakawoowo kasa yagamba mukusaaga kwe nti kirabika wankyawa mukazi gwe biki nemugamba munnange ye nakukyawa Farida yo heartless na waliwo ebintu nga olina okubeera shameless olina kubeera shameless nga musezi agula essuwaani waliwo abantu abamu nga olina kubeera bwoto brant olina bakaliramu yes kumukaliramu kubanga nze siri nnyo muntu mukalukalu siri nnyo mukalukalu naye we kiba kyetaagisa ofuuka edda we nali nga nkyali mu nsi nga mwenge gwe wemanya akala nga nsooka kunywawo naye kati nyina omwoyo omutukuvu wemba nyina kyenkola kimusaba busabi ne mugamba Mukama kino nkigenzeemu nti ayo nakuwa amaanyi kati ago ge nnafuna awo kati nsobola okweteeka mu kifaananyi kyemanya abasajja amanya abasajja we twagala kati neteeka mu kifaananyi ky'omukazi gwe njagala nga ngamba nkukyaye kiruma kirungi nze tebankyawangako kiruma naye manyi kiruma omugamba nkukyaye namugamba nno nakukyawa nadda yagamba kirabika wankyawa nemugamba yes nakukyawa nagamba nakimanya okuva owagaana okuddamu okukuyita darling baby simanyi biki tegeera sweetie nemugamba ekyo kirungi kasita nawe wakimanya nemugamba nakinange twakyawagana dda naye lwakaba nali sirina we yakugamba yali time omanyi waliwo ki program oko waliwo TV emwe yakolanga ki program nga bakiyita kanayo kyani njimanyi ye bannaye yavaako ndowooza nagirabanga ku YouTube naye eringa ddala kanayo kyani bagikutuuzamu ebibuuzo byabanga bikakali okumira era actually eyo program yavangamu oluusi nga bamukubye gundi fifi
Fifi yabuzanga ebibuuzo tugaba nange ng'olabira ddala kanayo kyani nga bakazi bakabira wali amaziga. So time eyo yali yako? Time eyo yali yakanayo kyani bambi ku side ye ate ne ku side yange. Kwanze nali nnyiramu ekimusaasira muli nga naye ngamba sirina kyakola. I have to say all this so that you get out of my life. Nga wamukola bubi. Ate kyali unexpected. Omanyi abantu babeera awo ng'alaba tewali kiddako tewali kigenda mu maaso nga naye ali awo just nga tavaawo. By the way ekyo kyoyogedde amanyi temukyayagalana naye tagenda kuvawo kati just muli awo mulimu ekikoki. Why don't you go your way and I go my way? Tetuli bafumbo. Naye yali akwagala. Sami. Laavu. Che. Aha, kati wamugamba ekyo yaddako kikwetta yetta. Nagamba onkoze eki kino ngenda kwogera ntya omanyi weyanfuna yatandika okumera obuwawatira nga takyalinnya ku ttaka. Nafuna namala nalonda ekyapa mu manya gange nze temulina kye muŋŋamba nga ze ŋŋomboze. Tewali alina kyamugamba ng'avuma buli kiramu. Akitegeera yalina amalala nga gali mu 180. Akitegeera nange wali ogatereeza. So namugamba kati ye yasinga kweraliikirira bantu be yalinga akoleramu amalala. Bagenda kundaba batya. Naye najjanga mugamba nze omanyi sikola bintu by the way nga simaze kubala kugamba muntu. Njogera n'enjogera emirundi ng'esatu n'enkoowa. Sina esatu gyokka nnyinza okugamba ekino nno sikyagala. Naye n'okiddamu. Omuntu woba oyagala omuntu tasobola kugamba nti kino takyagala n'oddamu n'okikola. Kizibu. Okuggyako nga naawe weekolera bibyo. Okitegeera. Olaba tugamba ekyo sikyagala ng'obadde okyagala nnyo. Go why? Nze kati nyina omuntu wano eyankyalidde jjo. Yaŋŋambye yankubidde ne twebuuzaako n'amala n'aŋŋamba ndi eno bikinalizze ne mugamba okay ne sirowooza nti ajja n'amala n'ajja ne mugamba kino sikyagala. Woba oyagala okubeera mukwano gwange ŋŋamba nti communicate to me nti nzijja. Togwa bugwi. Already twayogedde n'endowooza ogenze ku bibyo n'oli agenze you know. So tomala gajja. Call me ntegeere nti ojja. Oba nkugambe nno tojja. I'm not ready to receive you. Kuba olina right yeyo. Of course. Wajjawo. Nze namanyira okubeera mu space yange. I know. Ekitegeera. I know. So namugamba nga saagala motoka yange ngebeera eva ku bbaala buli lunaku. Newe yali akolera. No. Ngamba we yali akolera. Naye anti kati yali akyusizza emirimu yali yagivaamu kati nga atandise namugamba afune atandika okula obbamu eyo emmotoka. Afunemu ku ssente. Wali omukyusizza. I get it. Nali ngezaako. Okay. Kukumukyusa. Ave mu life eri. Okay. Addemu mu life ey'obuvunaanyizibwa. Namugamba ne mmuwandiisiza ubba biki n'atandika okukola ki? Akolayo mpola. So naye ng'era emmotoka ebeera epaakinze abeera mu kunywa. Anti alina omukozi. Nakitegeera. Alina amukolerera. Kati ng'oluusi takola nakola. Oba yalinga akola nga anyway nga ngamba takola omanyi abantu kasita babeera nga. Ate ekyo kyennyini kyanyiiza nnyo. Kuba namugamba kakati ennyumba namugamba ngenda kuweereza ssente noonya enju eyo ennyumba ngenda giggala. N'agamba kale nemuweereza ssente ngenda okulaba lunaku lumu 2 3 wiiki namba sirabayo kanyego. Mubuuza wafunye enju nti omanye ennyumba baziseera ennyumba tezirabika. Ate nze ndi muntu akola ebintu mangu nze wemba njagala enju nze nayagalako ennyumba leero nenjifuna leero. Kati gwe ŋŋamba otya nti teriiwo okuggyako nga si gwe wataddemu amaanyi ate ssente weezi. Ate nga ssente weeziri oŋŋamba ekisinga osibo mu nnyumba ssente. Ate eno si bulaya onoonya enju n'omala n'emyaka 10 nga togifunye. Naye wano
kyangu wano wenjogera era kati nga nayagadde nnyomba okubira bukubizi ba buloka ogenda bugenzi ku kyalo n'obuuza ba buloka babeerawo n'ofuna ba buloka naye teyakola ki teyafaayo ate nga namuwa ssente so nze kye nakola ne mmanya kati ono wakutwala nga kakoze ekyo ekyo wali omaze omugamba namugamba ne muwa ne deadline nga omaze omugamba ntwete yes twete era deadline n'omugamba funa ennyumba ne muwa ssente ng'oli mukyayi mulungi namusibirira entanda namba gende saagala kunkabirira maziga abatukyawasenga mutukola singa babakola bwe bati era nze bannange omuntu nga towestinga muntu naddamu mugundi omuntu abeera naawe mwaka n'amala n'akukyawa ng'otaddemu ng'okoze eki okitegeera nakulya sente zo n'ogenda ng'okaaba naye singa akuddiza bye yakulyako okimanyi Samya osanyuka ekidibiza abakazi abasinga omanyi abasajja amaziga ge babakabirira wali okiwuliddeko ekyo Samya oba kipya mu matuugo nkimanyi abantu bagenda bakaabana nga mukazi oyo nandya omuwala oyo namusomesa okuva okitegeera n'amalako university n'abuukawo ne dokita munne nina mukwano gwange yasomesa omwana bupaka isimanya kuva senior 5 abeewayo bonna bamumanyi n'asomesa abaana walabira ne family ewaka paka university jamanyi kati ekiddako kwewasa omukazi omuwala n'atandika bino amugamba kinaakola kina omuwala n'alyoka amugamba munnange nze sikwagala omusajja n'alemerako oba otaddemu so kati oyo omuntu bw'ati amaziga ago aba tajja gakola ki gawona ayinza n'okutuuka eyo oyo gwe yafumbirwa n'amukyawa n'abonaabona kubanga Katonda ye teyeerabira Katonda talya mangazi okitegeera gweoyinza okweyisa obubi naye oba ojja kusasula bayibuli etugamba kyosiga kyokola ki kyokungula ojja muleka wakaabe akukolimira akuloge n'okuloga mulimu abalogo n'agamba ono omwana talifumbirwa ndesikawo atya n'agenda n'akusiba onoomukola ki ate lijja kukwata eddogo nga bwe nagamba luli kasita eddogo lifuna we lyekwata yes kubanga oba already oba guilty you know oli wakuloga ng'oli guilty ddogo liba lijja kukwata until they repent n'oli yennyini n'oba n'amanya you know neyeenenya najja ewona omusajja n'amugamba nkola ki nsonyiwa munnange n'amuddiza nayo kati omuntu bw'ati waba ogenda mukyawa nze mba ngamba tuula ne bazadde bo mugamba omusajja ono bambi has wasted a lot of time with me let us at least compensate aleme genda ng'ensi ng'agikoze eki ng'agijjeeko nze ekyo kye nakola n'ate ago magezi Sami so boy child wamusibirira enta namanya agenda nkolimira yadde talina kyanyongeddeko talina kyampadde naye obudde bwe ne laavu ye gyonna gye alina gye yakuyira okitegeera yes so ate n'essuubi kubanga essuubi lyonna lyali mu nze ng'amanya afunye awedde ate abasajja bwe bakwata ku balokola amanya omulokole tagenda kuyenda tagenda mwongerako tagenda mubba tagenda muyaya kati omutima gumbeeraawo you know nafuna ekintu kyange kiba kiwedde kati ebyo byonna nabibala ne ngamba bambi omanye tulina okusasulira oluusi ebintu we pay severely for our mistakes togiddukamu buddusi you take responsibility naye abasinga kye bakola badduka buddusi ne yeekweka oba nadduka abali eye Bulaaya abasinga badduka ku basajja bakaddaama yagaana n'ayitamu nesinabiganya apangapanga eyo ng'omusajja yamukyawadde ali mu nnyumba ye n'apangapanga okugenda Bulaaya nga n'omusajja tamanyi abamu babikola ng'omusajja tamanyi bukeera ku makya shwe agenda okuddamu okuba ku simu ng'eri unreachable ng'ate abo balina n'abaana ng'abadde naye mu nju babikola
Nebyo bya film. Kale. Sikusabira kikutuukako. Katika tuyagala babi. Kubanga nti wali badde okirozaako. Mama wabana toveeka. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Mayefari ndeka waliwo ebintu nga ndeka mbere kubalala kati kiwulire ekyo nange sigenda kikusabira ekyo kubanga kibi naye nga is it possible? It is very possible Nti ndi n'omuntu mu nnyumba yes ng'ate kagenda Bulaaya yes n'ayitamu obeera n'omukazi nti nga yakukyawadda nga naye waali awo nga yankyawadda nga takuwagala kwegamba nga wamulema ng'alaba by'oyogera si by'okola. Kati nagamba nfuluma ntya wano Farida into byogero omanyi obunene bwabyo binene ojja balaba mu comment bajja kugamba nti nadduka n'omukyala ewaka yes nga yakukoowadde nga yakukoowa lwaki kubanga ffe abakazi tulina obugumiikiriza bungi osooka n'obeera n'omuntu ng'olowooza anaakyuka okitegeera n'ogenda n'omubuulirira munnange kino oba okkomawo leeti kibi oba kino kyokola tekikola tekigasa oba waliwo abasajja taleseewo sente za mmere naye n'akuleetera abavubuka mikwano gye bazze kukyala obumere bwo bwe wayiyiza ng'omukyala bonna ne babulya n'akikola 1 2 3 n'omugambako bannange taata w'abaana kiki ekigenda mu maaso obumere wabuko budget nze bwakyegulo na kyamisana bwammwe ne taata naye nno teyerese yadde z'akameeza nga tayina naye nga mu kusomba abali bibaluma nga yafuuka nga kakyaka bazeraba mupiira biruma bamaze okulaba omupiira bazze enjala ebaluma bagudde ku kenyanjako kewayiyiza kebbiri bakamazeewo ate no watuka ali manchagamba atulana mami baby emmere eri oba bano bafunire ku kyokulya tuwe ku mmere nga naye ne mu kiyungu teyagireseewo kati omuntu bw'atyo osooka n'omugamba ku taata w'abaana kisusse kino si kirungi noonya omulimu oba okole kubanga oba ozirekawo mu kufe tetulina buzibu ng'emmere weeri otegeka n'omanya taata w'abaana emmere agigula gy'aleeta bali abayaaye ne bakola ki ne balya naye togiguze kati omuntu bw'atyo I'm just giving an example omuntu bw'atyo ayinza okugumiikiriza naye agenda okulaba nga tokiwuka oba omumenya tomulekera sente ate omuleetera abali okitegeera leero luli wiiki neggwako kyekimu omwezi neguggwako n'amanya ono si wakukyusa alabika okitegeera obusente bwo bw'olina bwabujjamu bwabubba bwagenda kulaba omupiira ogenda obukebera tobulaba abasajja babbi nga babba bakyala babbira ddala Sammy olabika gwe tobikola naye abasajja bajja kunjulira naye saabalokole kubanga omulokole tetukusuubira kubba naye munange mulimu ababbi nobba sente za mukyalawo musabe ate anaazikuwa kubanga oba omanyi tolina kyogenda zikozesa kyamakulu kuba nsinga omusaba sente zino okole bizinesi ayinza okuba nga yazikuwaako
nozirya notakola kyokoze eki n'omulimba limba ogwokubiri era nozirya kuba ffe abakazi tubeeramu ne obusente naddala ffe abakazi abakozi muzijjawa tuba bakozi tukola omukabakazi bayiiya n'agenda n'atunda ebigoyegoye n'afunayo kasente n'agenda n'atunda naye mubusirikira nnyo anti bwa kikazi kigaggawala ddi naye musonzesonde z'ekikazi tekigaggawala abakazi basinga kati obugagga mu Uganda ati sente bw'oba ozikola zaffe ffenna nga naawe oleeta si ggwe kubeera ng'osomba bali okitegeera zaffe fembi ng'okola kubanga Sami waba okola nga nange nkola ne mutuula wansi ne mugamba oleeseeyo mmeka taata nti ndeeseeyo 10 mami waleeseeyo mmeka wafunyeyo mmeka 8 ekyo giba 10 na meka 18 katukole kino katukolemu kino we muterekawo 18 ne wiiki ejja ne muterekawo mugenda okulaba nga mubanduko nekye mukola naye gwe ofunye 8 ago oli talina yadde biganye naye bwakuleetera abali eyo yabali tujiwadde nga example bw'owayinza okwataleeta bali naye ng'alina kyakola nga naye kyalina kyakola oba ogenda mu mabaala eyo najja n'atwala ssente zo n'agenda oyogedde naye oba n'akulesa ombeera abaana bwazaala eno bwazaala eri tasobola balabirira n'akuleetera nga bwakuteeraawo kyokka nga n'ez'emmere tazirina kati nga gwe olina okutoma naki omukazi atuuka n'okoowa we are very patient but otuuka ku peak olina wootuuka n'ogamba kimala tekikola ekimala n'omala n'omanya nti ono omusajja ali useless teri musajja ali useless gye bali Sami kati ng'oyo abeera useless Sami tolina kyongattako ate onywa onkendeeza Katonda maybe yakuleetera oyo omutego oyo aba mukyamu aba na mukyamu kati eyo ndowooza yange awo omukyala waliwo abakyalamu nga bagumye nga baata yes kati atuuka naga yendage wakambeere wano ntereka kasente kange kati ku luno azinywereza wano wootajja zibbira wootajja zimugjaku yes ateeka ku kikondoolo ng'asonda wabaawo awo ng'amuleetera ddiirwa waliwo ekyeyo ng'ayitamu omuliriza bwe ndaga kanviire ekisajja kino tekirina kitegeera yes kati ogenda okuddamu okuba ku simu ye maama w'abaana aliwa nga yalinnye yayiseemu bannange oba onkoze bubi nnyo oba onkoze bubi kati kambuuze ekirala ekyo ku bakyala kitegeeza kyendabye tosobeera n'omukyala mu nnyumba nga yakutadda ku basajja kisoboka obanza oluta sibeera abasajja kyembamanyiiko we mutandika mpisambi kasita akwetamu omusajja nga takyayagala mukazi atandika okubeera nga tabeera waka bye yali takola abikola yes atandika ayinza n'okuleetera omukazi mu nju abedda baabikolanga ayinza okuba okuleetera ono sisita wange naye gwe ng'olaba waliwo ki waliwo enkolagana ate waliyo kati abakazi abakalu omukazi waliyo abawala ssebo abakalu oba oli n'amugula n'agamba tugende wali weefuule mukazi wange olonna aba ayagala oli agende kati abasajja ebyo bye bakola I think batandika n'okunywa omwenge batandika n'okuvuma n'okukola empisa embi ennyo abikola ggwe okole ki weetamwe odduke kale kati omukulu omuwadde ssente agenda afuna ennyumba tagifunye addaawo zimanyi enkya simanyi luli edero olwo oyagala mufulumya nnyumba yo yes mbeeko n'ebirala byenkola nze omanyi ndi very quick kasita namanya siina kubeera naye nemanya eyo ennyumba yeetaaga okugendamu abapangisa nfunemu ku ssente dhani omuntu okusulamu atangasa kubanga n'emirimu gyennyini yali takola bulungi omukubira essimu genda olabe client nga yeebase abeera yasuzizaako okitegeere kugangata ng'olaba waliwo omuntu gw'olaba Sami n'ogamba bambi kamusigaze kale mu bizinesi yadde twawukanye asigale nga running ebyange kubanga bye yali ayagala yangamba kale kansigale nga akolera naye ng'olaba agenda okusigala nga akolera ne biri olwedde bimulemye ng'ali mu comfort kati ku luno waanakolera naye amazima galiwe gati kyali tekisoboka kankyogereko katono ebintu ebimu
ng'okitanga okiteera ddala kiteere ddala kubanga era ntera biwulira mbono twayawukana naye namuteeka wanankolera kino tukola naye oba weesetinga for disappointment ddala babulira kyangu nnyo okuddamu okukola ensobi n'okupangira kubanga ono kyoba omukoze taba musanyufu kimubeera ku mutima eri so kiba beta ebintu ebimu woota teera ddala tandika obulamu obulala genda mu maaso ate ekyanyamba Sami ekyasinga okunyamba nali wala omanyi wobeera ewala kyangu nnyo break up enyuma nnyo ng'oli wala ogamba bugambi oli sikyakwagala get out of my house tafunye nyumba kyekiddako teyafuna nyumba ekyaddako zimbadde saagala nakikubuulira nkikubuulire nzibiraako bali nga tebawulira ekyaddako namutumira bantu bange bemmanyi abatatya biduduma bamukeera lumu wamutumira eggaali namusindikira eggaali nyina eggaali yange ebeera yeeyo mu kava